parents, this Decision Muslim community, we are going to share briefly about our religion. Surah Al-Fatiha, also known as the Mother of Holy Quran, Surah 13 and Pillars of Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Linyaya Allah oweksekindi. Alhamdulillah iladin alamin. Amatendo ga Allah omulezi w'ebitonde. Ar-Rahmanir-Rahim. Owekisa ekindi. Maliki yawmiddin. Omufuzi w'olunaku lw'enkomerero. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gwe wekka gwe tusinza era gwe wekka gwe tusaba okutuyamba. Ihdina siratal mustaqim. Tulungamye mu kkubo eggolokofu. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Ekkubo ly'abo be wagabira ebyengera eritali ly'abo be wasunguwalira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. والتين والزيتون. By the fig and the olive. وطور سينين. By Mount Sinai. وهذا البلد العميم. By this city of security. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Verily we created man in the best stature. ثم رددناه أسفل سافلين. Then we reduced him to the lowest of the low. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Serve those who believe and do. Ikamat salat. Pray 5 times a day. Itaki zakat. Paying zakat. Wasum Ramadan. Fasting the holy month of Ramadan. Wahijul baiti man istatwa ila sabili. Visiting the holy Kaaba of Mecca. Ofunanzibwa bw'abazadde eri abaana baabwe. Buvunaanyizibwa bw'abazadde okuuma abaana baabwe n'ebyo bye beekuuma nabyo bo okuwona omuliro gwa Katonda. Sura Tahrim aya ya 6 Allah agamba nti abange mmwe abakkiriza mutiise emyoyo gyammwe n'abantu bammwe omuliro nga eguzaago bantu abo abali bawakanyiza amateeka. Allahumma amin. Ayi Katonda tusaba okirize okusaba kwaffe. Ya, kyekyo.